Balamusizzaako abazzukulu ba Buganda mwenna, aba Bassekabaka n'aba abataka abakulu b'ebika bya Buganda, abali ku butaka n'abali ku mawanga. Yenze mulongo mwagala omuzaana wa Kabaka, tweyanze nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'obubaka bw'amazuukira, era tusabye naye ennaku enkulu aziyitemu bulungi. Mu bubaka obwo yayogedde eri Obuganda ne ku by'emisinde gy'amazaalibwa ge gigenda okubaawo nga 7 April. Kino nno kyayambye nnyo kubanga ennaku ezo nali nsaabala amayengo g'omutimbagano ne nsoma ku bantu abamu nga bagamba nti, nga nkozesa ddala ebigambo byabwe, nti abayitibwa ab'ebitiibwa e Mengo babbye nnyo Abaganda nga bakozesa omukwano gwabwe eri Obwakabaka ne Kabaka waabwe. Anti emisinde gino we gituukidde nga waliwo akanyoola bikya ku nsonga y'obunyazi obwakuula edda ejjembe mu bibiina by'obufuzi nga kalanze kaggyeyo n'ebyo ebigenda mu maaso e Mengo. Kati abadde boogera ku nsonga zino ne bagamba nti Mukulu Mpuuga ne Mukulu Mayiga ne bannaabwe bo bagende babiddukeyo. Kati nange kwe kusalawo okukola eddoboozi lino, naye nga nsaba tusooke tutunuleko mu byafaayo by'emisinde gino, kubanga nnengeddeyo akatundu akasobola okutuyamba okusalawo eggoye. Erinnya lye baawa emisinde gino egy'akatemerero oba kiyite egy'olugendo, naye ndowooza akatemerero ke kasinga okugenderako mu lulimi lwaffe Oluganda. Erinnya lye baagiwa mu lufuuti ng'oggyeko erya long distance baagiwa lya marathon. Kati marathon kyalo mu nsi ya Buyonaani, Greece, era mu byafaayo byabwe balinamu omuzira waabwe eyayitibwanga Philippides nga mutambuza wa bubaka mu lufuuti messenger. Ebyafaayo bigamba nti ono yali yeetabye mu lutabaalo olwaliyo mu mwezi gwa August ne September, mbyogera bwe ntyo kubanga abantu bwe babimanyi amangu ne tweyongerayo. Kwaga mu myezi egyo mu mwaka ogwa 409 BC nga Yesu tannazaalibwa, ng'olutabaalo luno lwali wakati w'Abayonaani n'Abapaasiya. Olutabaalo Abayonaani baali bamaliriza nga sigandi nga baali bamaliriza naye kweganga bali mu kiseera ekyo nti bamaliriza nga kigenda kubeera nti nga bakola ebintu byabwe ebisembayo okubeera nti be baluwangudde. Kati Philippides agenda okukyusa amaaso ng'alaba eryato ly'Abapaasiya eryali lyolekedde awalala ate nga likyuka litandika okugenda nga lidda ku ludda lwa Athens, ekibuga ky'Abayonaani. Kati bw'akiraba kino n'agamba nti bano tubawangudde naye bagenda kugenda mu kibuga kyaffe beerangirire nti be bawangudde, oba sinakindi bakole obulumbaganyi balyoke beewaŋŋamye batuteekeko effugabbi ku ttaka lyaffe. N'agaana nedda bassebo. Kigambibwa nti yadduka olugendo olwo lwonna okuva e Marathon okutuuka mu Athens, kilomita 42 ze mayiro nga 27 nga tayimiriddeemu. Nti era yagendanga asula kimu ku kimu ebyokulwanyisa bye n'ebyambalo asobole okweggyako obuzito obuteetaagisa. Naye alyoka ayingira wakati mu lukuŋŋaana lw'ekibuga n'aleekaana nti tuwangudde. Bw'atyo n'agattibwa ku bazira ab'olutabaalo olwo era ab'eggwanga eryo. Era ne buli kati eriyo enguudo n'ebizimbe birina erinnya lye. Naye mu kiseera ekyo ekyedda, emyaka egyaddako mu biseera ebyo, empaka z'emisinde egyo ne giteekebwawo okujjukira omuzira oyo n'obuzira bwobwo
naye kati waliwo ebyogerebwa nti edda ennyere mu biseera ebyo ng'olw'emizannyo bagitaddewo, waaliwo omuvubuka omu ng'ayagala nnyo okwetaba mu misinde egyo n'okugiwangula, naye ndowooza ng'obusobozi bwe tabwekakasa. Kati n'ategeezaako muganda we oyo yali muganda we ow'okubeera nti no bakadde baabwe nga baaluganda mu fuuti kyayita cousins, naye nga baagalana nnyo nga bali kumpi kumpi. Kati ono munne bw'amubuulirako n'amugamba nti omanyi nze amagezi ngafunye, gwe genda weewandiise tojja gyetabamu, bwe babasimbula dduka lya 10 bonna obaleke nnyo nnyo nnyo, nze nja kujja n'embalansi nkulinde eno mu maaso, tugende tubalindira eri okumpi n'akaggwa k'obuwanguzi bwe bakasalira, tunaalaba bajja ng'osimbuka ng'osala nga tutwala kikopo nga tuvaawo. N'oli bwe yakola, bwe babasimbula bali yabaleka nga badduka omuggundo guno gududdu gwe bagamba nti olina kudduka ng'olina gundi ng'olina omusinde ky'oyinza okuyita rhythm gy'otambulirako nti gwe mulungi ku mbira ezo ez'akatemerero. Ye yakwata 10 ng'adduka nga abaleka. Munne yamusangako mu maaso wali ng'alinze nga badda ku mbalaasi nga beegendera kumpi nga bagenda mpola mpola nga bagenda awo kumpi n'awasemba nga bakyamako munda awo mu kasiko katono nga bafuna abalungi nga batuula nga banyumya. Kati ow'embalaasi yagiranga n'agirinnya n'agenda n'aketta alabe wa bwe batuuse. Kati yalaba basembedde n'agamba ono nti kaakati weetegeke osimbuke, era n'asimbuka gye byaggwa era ng'awangudde, nga bamuwanika katuuti k'abawanguzi, nga bamuwa gundi ebirabo, nga bamwambuza ngule ey'ettabi ery'emizayituuni, kati ng'afuuka wa kitiibwa mu kiseera kino b'oyinza okuyita ba celebrity, ng'abeera wa nsonga nnyo mu kitundu ng'olwo luggwa. Naye omulundi ogwaddako era ndowooza nga baddamu nga bakikola emirundi emeka, balyoke babagwemu nga abategesi batandika okussaawo ab'embalaasi abagoberera abaddusi. Kakati bwe waba okyaliko n'okuba nti abantu abamu nga bakoowa nga tebakyasobola, kwegamba bano babaawo okubagoberera okubayambako, naye ng'okubbira okwo nako baali bakuguddemu era nga kwabawa nnyo ekintu ekyokugamba nti bateeka okugobererwa okutuukira ddala okuva batandika okutuuka lwe bamala. Oyinza okubeera nga walayo ku kifaananyi eky'abavubuka abali mu mijoozi gy'emizannyo ng'omu aweese munne ku mbalaasi nga bagenda mpola mpola. Kati ekyo kijjukizo ebyali byadda. Kati abaddusi tebakyabbira batyo. Ate wano e Buganda we twesanze ng'okubbira kwadda mu bategesi, wabula ng'abategesi si be bangwate kubanga b'engeri okuteeka kwabwe gye batakukolera mu lwatu, kwega si bangu bakuteekako agoberera kulaba, naye kwegamba nti nabo kwegamba abaddusi kati olw'okubanga luli abategesi be basalira abaddusi amagezi baali babbira, kati abaddusi be balina ate okusalira amagezi abategesi, kubanga abategesi abaddusi balina okukola ki, balina okwemulugunya nti abaddusi balina okwemulugunya nti abategesi babbira mu by'ensimbi eziba zikuŋŋaanyizibwa, kwega kyekiseera n'abaddusi nabo basalire obubbi bw'abategesi amagezi. Kati ekyo nga tukikoze tutya, wenzija mu maaso kaawo katono kamale okuyisaawo kano akaterekeka ak'ebyafaayo by'omutambuza w'obubaka bwa Kabaka ayogerebwako wano mu Buganda. Ebyo nno nabiwulira Bulemeezi eyo nga ndi muto, ne bagamba nti waaliwo omusajja gwe bayitanga Mirimu nga yali mu Buganda wano ng'era asibuka Bulemeezi eyo, bagamba nti yaddukanga n'aleka nga waayise enfuufu efuumuuka, era ng'abaana bagamba nti nno bwe baalaba ng'enfuufu esituka n'efuumuuka
abamu bye bayita oba omuzimu ng'abaana bagamba nti mirimu wuuyo abimanyi ebisinga waatubuulire naye nze nga nakoma kubiwulirako nga ndi muto ebintu ebyo bwe bityo. Kakati ki ekyokukolera ebbula bwesigwa eriri mu ntegeka z'emisinde? Nti okusookera ddala nti abantu tulina okujjukiranga biseera nti eggwanga tebalizira n'emikolo gyaffe gyonna gye tuteekwa okukola egy'obwakabaka tetuyinza kubaako kye tulekerera, tulina kugenda mu maaso nga twongerako bwongezi wabula si kutoolako. N'olwekyo ekyoga ntukireka tetulina kintu kyonna nze kubwange mu kutegeera okwange era kwe ndowooza nti nno kwe kutuufu tetuyinza kireka kubanga ekintu kibeera ekyo kye kiri olw'ebyo bye kikola oba ekyo kye kiyamba mu kubeerawo kw'abantu. Kati bwe tugendaga kino tukireke kino kireka kubanga bali Mengo babba kino kuba babba kiri bwe baba nga bakola ebintu ebifaanana bwe bityo era kino kye baba baagala okukola kale ffe tulina okugenda mu maaso n'ebintu byaffe okubikola nga tweyongerako bweyongezi awatali kwetoolako. N'olwekyo kye tulina okukola butasulayo gwa naggamba buli kikolebwa mu bwakabaka tubeere nga tukigoberera ate nga tukikolera wamu ng'abaatusooka bannaffe bwe baakola ne tuba nga twabisanga kubanga singa nabo bagenda babisuulasuula kubanga era nabo baafunanga okusoomoozebwa naye baatambulanga n'ebintu byabwe byonna era okutuuka nabo bwe baabitukwasa. Kati n'ekirala mpozi kye tuteekwa okwegendereza kwe kuwolereza ensobi. Omuganda agamba ne gw'oyagala omusalira omusango ne gumusinga waakiri n'omuliyirira naye n'otoyonoona kintu kyonna kubanga ekyo tekijja bayamba mwenna. Kati gw'alina omuntu wo aweereza emmengo mukuutire obutalya mu Buganda nkwe abeere wa mukwana eri nnyaffe Buganda ate oyo ng'omukwano tagulina mujjukize nti ensi ekyuka. Kati mpozi ekisemba buli omu yeerowooza ennyo ku ngeri Abaganda ffenna awamu gye tusobola okutereezaamu Mengo oyo. Kati nga bwe twakitegeera ffenna engeri ki gy'akozeemu ebintu bye okumala ebbanga eddene engeri gy'akosezaamu Obuganda era gye bakyayongera abantu okukola ebintu eby'effujjo n'ejjoogo. Kubanga mu butuufu bakoze ejjoogo abantu abamu abalimu kaakati bangi bakoze ejjoogo ly'amaanyi nnyo ejjoogo ebbye ennyo ejjoogo erireese obulumi mu bantu abangi n'ebintu by'olabanga ebitono nti bya misinde tebiteekwa kukolebwa bwe bityo kubanga kamu keekoonoona ekintu kyonna oli bw'akola kati n'oli n'akola kati n'oli n'akola kati ng'okayita nti katono kintu kinene kyandisobodde okukola ebintu ebinene byongera okutuzimba ate nga babikoledde ebbanga ddene bateekwa okukomezebwa. Buli omu wagala obwongo bwo ku nsonga eyo awangale Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda.